Abasajja bano abakwatiddwa babadde bavuga mmotoka eriko nnamba za Kenya KAR 777R ng'egambibwa okubeera ekitongole kya Yellow Hondas ekigambibwa nti kitambuza balambuzi. Kigambibwa nti abasajja bano tebaayingiridde ku nsalo y'e Malaba wabula balina wala we baayise nga poliisi tennaba kumanya kubo ki lye bakozesezza. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga ategeezezza WBS nti bateekateeka kuzzaayo bantu bano ku butaka e Kenya. Kati tulinda batubuulire oba babbi b'emmotoka oba be bomu ku abo abali emabega w'obulumbaganye obwakolebwa e Kenya wiiki eyaggwa, then tulabe engeri gye tuteekateeka okubazzaayo nga tuyitira mu kitongole kya Interpol. Abasajja bano nga kigambibwa omu nzaalwa y'e Congo, omulala Munnakenya so ng'owookusatu mu Somali naye nga bonna balina obutuuze mu Kenya. Bw'abuuziddwako ku bulumbaganyi ko bbaasi mu Kampala, Enanga ategeezezza nti buli muntu yenna waali alina okukimanya nti obutujju buyinza okumutuukako n'abakuutira okubeera n'eriiso ejjogi ku buli kintu n'abantu. Bannabizinesi temufaayo ku mbeera n'abantu ba bulijjo abasaabazi tebafaayo ku mbeera gye batambuliramu. So ne tukibajjirayo ne tubalaga nti ekintu kino twakikase wano okumala ebbanga si bbomu naye kyebakubanga bbomu mu obulamu bwabadde buli mu katyabaga. So kati ne twongerezaako okubabuulirira, twakikoze mu supermarket mu taxi park. Wabaddewo okutya olunaku olw'eggulo nga bagamba nti bbaasi ya Global Coach yabadde eteekeddwako bbomu ekyaleeseewo okutya mu batambuze.